الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمر تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله. كما الله سبحانه وتعالى دائما ويتودى كأغانيا كبوان غازي غبانجي awatufaanana tebakaliimu olwaleero, naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akusaasidde n'akuwa obuwangaazi obusobola okukolera ebyo Allah by'asiima kyabbeeyi. omulundi ogwayita ekisolo kyaffe kyetutambuliramu twalaba tuli ku nsonga ya 40 mu nsonga eziwonya omuddu okuyingira omuliro gwa Allah n'ayingizibwa ejjana y'ekitiibwa Allah. twagamba nti omuwalimu ensonga ezo yaziteeka wansi wa aya egamba nti faman zuhziha an nar wa udkhila aljannata faqad faz. yenna Allah gw'anaataasa omuliro n'amuyingiza ejjana ajja kuba yeesiimye. abatukula twakoma ensonga kyakomako yali etulaga okubeera nga baserabiziddwa etugamba okubeera nga man hafaza ala arba'i, omuntu bwe yeekumira kulaaka ennya qabla الظهر وبعدها 4 n'oluvannyuma lwa zuhuri era kanya
نبي يقول صلى الله عليه وسلم حرمي على النار الله أكوزيز أكوينجل أمليو جهنم سوغيو jitwako mako mundi ogwayita okutuba okujjukira abaaliwo ensonga ya 40 lwayiro biidhinillah shekhe yagamba nti assamahatu fi lbayi washarai okubeera omusaasizi fi lbayi mu kugula ne mu kutunda ng'ogula oba ng'otunda okubeera omusaasizi enno ensonga nnene omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo bingi mu kugula ne mu kusuubula mu kugula ne mu kutunda omubaka yagamba mu hadithi أدخل الله عز وجل الجنة رجلا الله سبحانه وتعالى قال في جزاء أمد الجنة رجلا أموته ومسجع أموته كان سهلا مشتريا eyali omwangu nga atunda ngobeera mwangu ng'otunda tokawuliriza muntu wabai'an ne mu kugula ng'obeera mwangu waqadiyan ne mu kulamula ng'obeera mwangu tokalubiriza wa muqtadiyan ne mu kusalawo muddu agenda kuyingira ejjana yaekitibwa Allah kuba nti yali mwangu mu kugula ne mu kutunda ne mu kusalawo baqaadi ne mu kulamula wabulaki w'abantu olamula nga sahlan ng'oli mwangu mpaka sallallahu alaihi wasallam hadithi yagamba nti رحم الله رجلا الله ساسره وموت سمحا إذا باع أبيل مساسسين أبولا وسمحا إذا اشترى لوضعت أبيل مساسسين omusajja omusiraamu asinkanye omuntu omukazi ali ku kkubo masalan atunda nnyaanya omusiraamu mugamba omusiraamu obuze omukyalo ono munnange buno bwammeka buli gwotunda gwammeka tigwa nusu
5,000 مثلا olamunyigiriza bw'oba olina tusalako kankomu 3 oba oliawo esolo zaggamba alyako 12 ate bakumuwa 13 ziyaguze zera musaasizi mugule zenyini zakugambye bw'oba oziina oba osobola n'omwogeramu bw'attaano lunyanya kandi bameka bw'attaano n'omu 1,000 nadduka mutani afikeyeti tege muleke n'ogenda samhan idha baa bw'oba ogula obeera musaasizi tonigiriza gw'ogulako ate ng'oyina tokkirizibwa tokkirizibwa okubeera nga ne bw'oba otunda tonyigiriza nnyo oba otunda obusiraamu bukugaana okunyigiriza ennyo beera wakati awo obeere mwangu nga tewalidde nti obusiraamu tebugaanangako kulya makuba mangi teri hadiisi lwadde ennaku eraga oba egamba nti tokkirizibwa kulya magoba mangi etunaba kubaayo obusiraamu bukuta olya kuba gonna g'oyagala naye tebukubiriza kwe kubeera nga obeera wakati osaasire ng'ogula weyinge osaasire ng'otunda osobola okujja mu dduuka ery'omusiraamu oba ery'omuntu yenna nagamba nti essimu eno ya ssente mmeka nagamba essimu eyo gitunda 9,000 akuyiriza otuuza ye bwakulabye awange omwendo osobola okugumuwa n'ogumuwa omwana bwe bawugumuwa omutwazaki omwenda gy'omugulisa essimu n'atuuka wali wansi kuduka yeddako essimu nennyini gyaguze teddamu n'agiramiza ayaba nti yammeka wano essimu neyammeka essimu kitunda entalo era nekitundu watunyemugabalizimu onagibuze gwa 9 kanzireyo kakugamba buddayo takuddiza ssente pozi nga agigulako obuguzi olugwo otunda nga ye muguzi era nti ddemumeka lwaki okutesenya kwawedde nekutubira nti muleka omuguzi n'omusuubuzi bakkanye albayan bilkhiyari okuterera mabati w'abasuubuzi babiri kwakkirizibwa ma lam yatafarraqa baba tebannakwawukana nga mwawukanye eyiwa kyakeba emaze okugalwawo toddamu nti musiraamu nedda ate badde naatuka wali tebaŋŋamba nti bonange mulwadde nekubya essimu gizeeyo oba sente
bifu pozi ng'akusaasidde bwaba osaasidde nalinakalereku kusende embeera yakusuubula kasema okutesa okwaseese kasita mwateesezza ne mukkaanya nogamba nti njugula ssente bweziti n'okkiriza n'ozimuwa n'oweeba obuuzizza wa aba tebakubbye mwattu ono iba benye gyatunda. Ekyo obusiraamu tebwalabako magoba mangi, obusiraamu tebwala magoba mangi ku kyotunda oba bukukuliza kubeera musaasizi ng'ogula, musaasizi ng'otunda, kyekyokka tewali kirala. Era yenna omusaasizi mu mbeera y'okutunda ne mu kugula ayina ekiyitibwa ejjala era nti adkhala Allahu aljanna, Allah agenda kuyingiza abantu ejjana omuntu eyalinga ayanguyiriza abantu mu kugula ne mu kusuubula ne mu kutunda mwattu kirikyo ejjana. Naye tugambye era bingi okwadde nga mu mbeera eyo waliwo okutunda n'okusuubula okwaziyizibwa okuyingiza nnanyiniwako omuliro. Kulomankusuula kuli haramu kwaziyizibwa omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusooka okugula ekimuli, abasuubiza gula omumwanyi agenda munyumye musirigo naye nga emwanyi muyisizza n'agula kimuli era nti nkuguze. Okusooka kuli haramu okwo okugula ekimuli. Imma gw'osobola lwaki buli haramu igwe omuntu osobola okubeera nga onyigiriza ono oba oli okubeera nga yakufunyeemu ekiri haramu, oba okugula kasooli kasaleeta bagirabyamu mu Uganda ennyange oli akola atya najja n'akola atya nagamba nkugulira awo omusiri, kiri haramu. engula eri haramu eyo. Oba okugula omusiri gwa lumonde nga si musibe oba ogwa muwogo tetukugula kitulabyeko, naye engula eri haramu. Omusiri lwaki obona oguze omusiri gwa lumonde naye nga gwonna temuli. Laki tebulabya nga temuli tujja tuneddako. Ekyo tukiryawo. Engula ekakizibwa haramu endala ey'okuteega abasuubuzi nibaleta okujja mu katale. Akalate wanguluku akamatooke kali wano n'ogenda n'oteega omusuubuzi ebusega masalani ekatale kafu kankugule wano tukudde mu kyalo tujja bisobolera mu katale bifu nnyo kankugule n'omugula mu bbeeyi ya wansi n'ojja ggwe n'ofuna. Nabyagala okuteega abasuubuzi muleke ajje mu katale akola atya amanye embeera bw'etambula.
abalala batega basuuzugunte mbona engula eyo endala nyingi eri haramu tekako engula erimanyisiza mu Kampala eyitibwe ey'okuyiriba engula olyajja abeera ku kubo nangadi kikiyo yahaji TV yammeka 24 olusoya omanyi oli nanyibidduuka sozawatya zatunda TV kama 24 ya 3 ng'okimanyi nanyibidduuka azitunda 20,000 oluusi basuubuzi babeera musuubuzi omuntu ajja omukola ekintu mu dduuka lye nga kiweddewo n'agenda ewa munne n'agamba nti tigeekoye meka nti agisubuza 18 nikawe mwetaaga segede kiyesebo najja n'omusuubuzi asuula ewuwe aba yiye TV gera n'oyo yameka TV sebo abe mwetaaga n'okyuse omusu eyanyiwadde akwatire ono ayinetano obala ono waali olebe n'omunoolesa omuntu okubeera nga bamugire ku bbeeyi ensaamusaamu bwamala okugula n'omwetikira okwenyigwa eyamulese n'omwetikirako n'agenda odaga nti mpa amaganja gange rapo emikulu yadeka gwabizina 18 mekao mpenzi ngende hadha haramun eyoki haramun leka wayata muguzi sio buli otunze ekirimu kikyamu oleese omutima mubi kwona omusuubuzi agenda kutandika okubeera nga TV ebbeeyi kigunda 5,000 alamule era butakkirizibwa kusuubula kintu kyonna mu dduuka n'okitundira awo ekiguze okugirasito sala 5,000 osuubuza naginoonya dda so yammeka 4 bagamba n'ataano angambyana nokola otya omusuubuzi oli akulaba akuguzizza ayina kufaananaga olowooza tokkirizibwa kugula kintu awo wenyini wokigudde nokola otya ebyo byonna bayun ntunda tekkirizibwa ngayo mu mbeera ezo era busuubuzi bagulira okugula omusiri gwa lumonde okugula omusiri gwa muwogo simanyi kasooli nga ogula buguzi tenakulabako obusiraamu tebukikkiriza
bay'un haramun ngula eri haramu nokutenga abantu bangi mu ggwanga lino yengula yensuubulamu ebitali nga basuubula mu busuubu eri haramu ebintu si byangu naye abange ekyo mpaka Allah bwatyo yasomesa tulina kubeera nga twewala ensuubu eri haramu ntukola kubanga okusuubula emu ku ibaada mpaka Allah gyasomesa naye erimu emitawaana mingi gyolina okubeera nga weewala nsobola tuli ku nsonga egamba nti assamaha fi lbayi washara okubeera nga obeera mwangu mu kugula ne mu kutunda tekasika bulungi sogeddako mpaka gyeraga nti omuntu mu nsonga ezingiza omuntu ejjana nezosobola jahannam yagamba omubaka wa Allah bajiida yagamba nti muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala tabarra'u min thalathin tadkhulu aljanna ayetamba ibn bisat tabarra'a min thalathin tadkhulu aljanna omuntu bwe yesamba ebintu bisatu nga mubiri gwe tebiriimu agenda kuyingira ejjana wirize يقول صلى الله عليه وسلم الحديث من فرق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة omuntu singa afa oba singa ayotana n'omwoyo gwe mubiri gwe neguva omwoyo eva mu mubiri gwe nga yesamba omubiri gwe gwesamba ebintu bisatu nabyagamba nti dakhala aljanna agenda kuyingizibwa ejjana bwofa nga omubiri gwe gwesamba ebintu bisatu ligamba nti ogenda kuyingizibwa ejjana y'ekitiibwa Allah yagamba nti alkibru yenna omwoyo gwe oba mubiri gwe nga talina mubiri gwe kiyitibwa alkibru nga ejjana y'ekitiibwa Allah alkibru tegeeza ki batlu lhaqu wa ghamtu nnaasi kwekubeera nga kwekugoba amazima n'okunyooma agaggambye kwekuzza kiba kiburu kitegeeza kugoba mazima nakwo kubeera nga onyooma agaggambye abasahaba omubaka wa Allah yagamba nti liisa ddyo kibasobola sisobola liisa ddyo munna nti sisobola sinage sisobola naye lan tastatiica togenda kusobolera ddala ma mana'aka illa alkibru twali kikuganye kubeera nga oliisa ddyo okujjako olunkulu kitegeeza kiti okwekuza olunkulu kandi ani amugamba okuliisa ddyo kikutwala muli gwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala كبر الله يقام من القرآن
ويجاب كجنا يقام تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. أولا يقوم يجرب تلك الدار الآخرة يقوم يجرب للذين لا يريدون علوا أبتسلا أنا كبروا أتوانك أتلابوا الله غير إنما يكمل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. كل شيء يأخذ تريخذ يوم ثلاث أبعد بغداد لا يدخلون الجنة تباقي عند كوين إلى الجنة ويجيب الله بس يقول لك وعائل المستكبر نواف أيكون كذا كبر يمنع الله وانا تاسع نابا موتي ومن يقوم مبين بلا تاينا كيتبا كبر مكان يقوم أينا كيتبا الجنة chokubiri mwe bisatu nategama omuntu afa nga tayi mbiri ko tebirimu ayire jana egame chokubiri watayimu amabanja mtu wanaleta na banja yenna abamu bamwensi nga talina banja yonna imubangibwa agenda kuyingizibwa ejjana. Ekigambo banja kigambo kinene empaka sallallahu alayhi wa sallam tubona tiyasaaliranga muntu alina banja okujjakonga baisasudde oba baluwa ayeeridde kubera akasula ebbanja. Ebbanja okuwaza abantu nga sente eziina ezasula omuntu nati kamulindikirizemu kanjira nkyagolesaamu bisiba gikola. Nabbi yagamba nti matulul ghaniyu dhulumun, okeeyo okusasula ebbanja buli azaamanya. Buli nnaku Allah akuwandiikako zambi lya buli azaamanya, ate gwe akubanja Allah namuwandikako kubeera nti musaddaasi asaddaase. Ebbanja النبي صلى الله عليه وسلم نقول ما فينا الصحابة الذي يقول أبو أمامة رضي الله عنه يا إخواني أراك في المسجد غير ملكتمونه في وقت غير الصلاة مسيرة نسير الصلاة وما تدشي ما تريد مثل يا أبو أمامة Suraji omusilamu yenna olw'otayi muzikiti okuta kugibeera mu muzikiti sirika bulungi nti ati maama kola muzikiti mu biseera nga sirya kusola okolamu ki? Kitegeeza ki nti omusiraamu mu muzikiti olw'otayimu olwosibe otola kusola kola ki?
gwamuke sahaba agamba Allah ya Rasulullah ibibi byokka ebitadde mu muzikiti wan humumun wa dununun humumun ninabizibu bingi ezibibi ya Rasulullah sabiri wa dununun abana nabo gantusseeko obunene mubandi gantusseeko kisheza muzitimu sabako Allah wange abeera ate makraja nfe ofuna obusobozi okusasula abamanja muyina ebigo ekafete ekigo ky'obusiramu tembiina tubiyasira malama genda okibuka osome edduwa omubaka wa Allah yayigiza sahaba ayitibwa Umama Allah amutaase amabanja n'ebizibu اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضاع الدين وقهر الرجال دويه يبقى الله يقول مشغولي كيف ندويه ولو الله أتى مخرجا وسلوك فسلا مبانجا omuli yenna ava yambeego temulimu tewaliwo amubanja yesimye ekisembayo musomesa tukezegamba nti omuntu wambala kaziyina mubiri gwe nafanga omubiri buli guvamu kaziyina yagamba ensomesa yagamba nti walghululu alghulul kitegeeza Allah nti wama alhayata addunya illa mataau lghurur ye muntu mulamu gwo omubiri gwo teguliimu bintu bya kwegayaaza kigayaaza nti saaziza mupiira kati saaziza bikonde saaziza kubetinga dunia kitamujja dunia tekumalamu tebuli bulamu obw'ebyo byonna byakaseera buseera kati ekyo ekyo kyonna ekyakaseera nga gwe tekikumalamu kino kyonna nga kyakaseera buseera nga tekikolya birowoozo nabuddeho mulimu kitegeeza eduniya yennyini tekumalamu tekubanga byonna eri mu duniya ebyemizannyo ebyenjawulo nga tebikumalamu tekolya budde bwo Allah nga omutima gwo tebiriyo ebyo mwanatutegamba nti olina ekiyitibwa ejjana subhanallah atekemu abavaamu mubiri gyabwe kitibwa alkiburu waddayinu walghurur subhanallah tutaate kuba tebiina kalungi kaddagituli namba ana mubiri byalikomeko bazire yagamba omwalimu mu nsonga ezitaasa omuntu omuliro kunyira omuli gwa Allah yagamba nti taatu rasul sallallahu alaihi wasallam okugonera omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam bwemba mwogerako omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam mukumugondera nemwesonga nzireka nzogera kwaire Allah wekitiibwa yenna akirenga nti agondera omubaka wa Allah nga bino bina tobiina ku ye olimba
yenna akleminga agamba nti Allah amugondera naye kuye bina tabikkiriza n'obakkirizamu kimu nga byo wabireka ebisatu yatugamba nti omukazi tomugonderako era tomukkirizangako bino biraga nti omuddu agonda omubaka wa Allah biribina era bitegeeza nti omuddu yakkira shahada egamba wa ashhadu anna muhammadan rasulullah olina okubanga bina olina omubaka Allah kisooka ta'atuhu fima amara kola Allah gwatudde wano mpuliriza nga okwanti ogamba nti ogonde omubaka wa Allah ekiraga nti omukkiriza era omugondera tokolaga nti olina ogondera ta'atuhu omugondera fima amara byeyakulagira byonna mpanga tekabira musiraamu gwaliwo nomulina okubanga Allah bw'aba akuwadde omusajjangidde bukimera tokkirizibwa kukisalako kakkesokolagipapa ekituma ogonnemakawo nga okivuddemu olw'omujemedde baatuhu fiima amara ogivuddemu yakakugamba taarifu liha likake ekirebe kireke wakashu shawariba kendeeza amasuubu tugokigyeko tomugondedde olimba ekyokubiri yagamba nti tasdiquhu fima akhbara kubanga okasa kyegera nti mazima byonna byeyogera nti mazima tesibya bulimba bwe yagamba idha waqaa zubab singa ensowera egwa fi sharabi ahadikum mu kyokunywa ky'omu ku mmwe falyaknisuhu kulla yonna ekyo baginyiikemu omugigyemu onywe nakone illa nakone ensonga lwaki akugambe bwati nandi twatire ekimu kiriko obutwa ate ekirala kikirega lyaki y'okutwa buli ojamu obukyafu bwennyini zenyini kati nebemmandu eri esobola ekiro kino ekiri ekyaggulu nzisema otinyikemu nzemu nnywe kana mutulimba nerengeza nera tokalasiza nti Allah yogera mazima nobanga waffe ekiyitibwa rasul okivuddemu ejjala nebanga kusubire yagamba nti wajinabu ma naha anhu wa zajara n'okwesamba n'okwewala buli kyonna omupaka sallallahu alaihi wasallama kyeyakwesambya n'okyewala kyonna Allah kyeyakwesambya n'okyesamba olwo oba omugondedde nagamba nti alla ya'budu Allah illa bima shara'a obutasinza Allah okujjako ng'omusinzanga omubaka wa Allah bwe yamusinza tokusinza Allah era ng'omusinza ng'okumusinzaakwo omusinza ng'omaze kufuna nti Allah yagamba nti wano kino kusinza kyesikusinza omusinza eberesemeza nti Allah musinza bwenti nanti kwa Allah yangamba kino kusinza sesiku kuyiyawo nti kati navudde mu hijja yakola shukuru ekubuuza mpaka Allah bweyakola hijja yakola shukuru egikola atya
nandi oyisa ibada yo bulijjo otala essola saidi emyaka 50 myaka 4 nga tukola siku ya kusala sola osibye mozani nyingi ziwerako yokola masiku ya manzani ekiba nga kyefungu ekyo okusinza Allah ibada tezikola nga tujja wekitibwa paka Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yagamba mu Qur'an ekitibwa ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولوا يعذبه عذابا أليما يمنع من يعطى ومن يطع الله أقول الله ربك يدخله جنات الله ذا أمين الجنة nga wantu waayo okuyamu ensi emigga naye ate waman yatawallaw tawalla yenna agaana okubeera akomameka n'agaana yuazibuhu Allah yakubanga amubonereza obubonerezo olunene suratu al-fathi ayatula 7 kwetugamba hadithi sendeko sobeera tiyagamba kullu ummatin eno hadithi yekufulekoye kunsongeyo ngode baka Allah yenno ngondi minati okubulira kunijjana omujinira kuna buliro nabiyagamba kullu ummatin buli yenna ali mu ummeeno y'obusiraamu wa kuyingira jjana sigera komaawo n'omukafiri yali badde wa mujjana sigera kullu ummatin buli yenna ali mu ummaye twamujjana n'omukaafu yennyini komudali yandibadde naye akwatya wali enobudde wamujjana naye nakula nayesa enyikuta ya istisna enokola nti illa man aba mwenna bwe bamujjana mwenna bwe bamujjana illa man aba okujjako oyo anaagaana basahaba radiyallahu anhum waliwo omuntu ayinza okugaana ejjana gyali munsi muno ng'asaala ng'asiiba nga bakyewezi gyali ayinza okugaana ejjana nesi ya Allah gyali waman ya'aba ani ayinza okugaana ejjanayo nate bemutyakulerera nagamukamaga nti man ataani yenna agondere mpaka Allah mukuza ekyevu mukeneeza engoye mukubaaa zonna zatuuza Allah byonna byamugamba okukola ng'abikola dakhala aljanna namugondera nakola ebyo mpaka Allah byasomesa byonna nga talinako terimukyaleka dakhala aljanna wamujjana naye nti waman asani yenna anjemera mpaka Allah sallallahu alaihi wasallama n'agaana okubeera nga ekirevu Allah kimuwadde n'akyekatako obaye n'akirinyamu n'akola byonna Allah byagaana nabyagamba oyo faqad aba aljanna yaganyeki yaganye ejjana ekitiibwa Allah nekyo omuntu kale ejjana ya Allah sikubeera nga sidekiiga sijagala bedda kibwagamba kubeera nga alina okukola mpaka Allah sallallahu alaihi wasallama yamugamba kwati okukola naga nga alimu abo ababulira mu jahannam saata adingiza yaliwa yo yenna akola mpaka Allah sallallahu alaihi wasallama yamugamba okukola n'abigondera n'abikola monatu yagamba nti oyo nno yokubeera nga ayingizibwa ejjana so Allah akkaasi atugye mu abo abajimira omupaka we ateke mu abo abagondera omupaka we sallallahu alaihi wasallama ebbanga lyonna
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.